toddeyo mu history wa Uganda. Museveni bwe yali ayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda, genda okinoonye eno nkwaddeho muwaka. Yatambula eggwanga Uganda n'alyetooloola. Kuba yali amaze okubeera ne Banyerere ne bamulengeza ebintu, yayogeranga ebintu nga bya mu maaso nga bamu tebabiwulirangako. Yatemba ekyo ekigambo democracy nga ndaba tebamanyi kigambo democracy kye kitegeeza. Museveni abakyoli ne bamwagala ne bamubatiza erinnya eryali livuunulwa nti omusajja ow'amaaso omusanvu. Era bwe nzijukidde ekintu kino nkubidde abantu ab'enjawulo research oyo, genda onoonye ekintu ekyo, genda okinoonye. Mu Lukyoli bamuyitanga ekyolikyoli pronunciation esobola okunnema, naye nga bamuyitanga Lawange Ebiro, omusajja ow'amaaso omusanvu. Ebiseera ebyo yagenda, byebiseera bye yayogereramu, yagenda mu Akyoli n'agamba tuyinza tutya okubeera mu Uganda eyawamu nga twefuga, nenzija wano okwogera ne bannayuganda bannange nga nnyina okufuna nzivuunulira. Yali ayogera mu Luzungu nga waliwo amuvuunulira mu Lukyoli. N'agamba nyinza ntya okuba pulezidenti w'eggwanga lino ne tutaba na lulimi lutugatta, waakiri Olukyoli lutugatte ffenna twogere Lukyoli. Ne bamukazaako omusajja ow'amaaso omusanvu. Lawange Ebiro, omusajja ow'amaaso omusanvu. Ebintu by'obunnabbi biveeko. Mukama yagamba Yosuwa, jamu ogwambala ogwo, ngenda kwambaza ebyambalo ebipya, naye mu maaso go wabaddewo ejjinja limu nga lirina amaaso musanvu. Eryo lye libadde lisibukako obubi bwonna obwakuddugaza egganduula. Kati ngenda dijjamu amaaso. Ebiseera ebyo yagenda, byebiseera bye yayogereramu, yagenda mu Akyoli n'agamba tuyinza tutya okubeera mu Uganda eyawamu nga twefuga, nenzija wano okwogera ne bannayuganda bannange nga nnyina okufuna nzivuunulira. Yali ayogera mu Luzungu nga waliwo amuvuunulira mu Lukyoli. N'agamba nyinza ntya okuba pulezidenti w'eggwanga lino ne tutaba na lulimi lutugatta, waakiri Olukyoli lutugatte ffenna twogere Lukyoli. Ne bamukazaako omusajja ow'amaaso omusanvu. Lawange Ebiro, omusajja ow'amaaso omusanvu. Ebintu by'obunnabbi biveeko. Mukama yagamba Yosuwa, jamu ogwambala ogwo, ngenda kwambaza ebyambalo ebipya, naye mu maaso go wabaddewo ejjinja limu nga lirina amaaso musanvu. Eryo lye libadde lisibukako obubi bwonna obwakuddugaza egganduula. Kati ngenda dijjamu amaaso, ngenda dijjako enjola, nzijawo obubi obuli mu masekati gammwe. Kyova olaba njagala Uganda ekyuke, mbe nga sikyalina tasiki ya politics, nga nnyina tasiki ya Bible, kubanga yo Bible ebaddewo emyaka kakadde pulasi emabega. Nja kusigala tusigale nga nakati teggwangako, buli lunaku ebeera mpya, tusomenga Bible yokka, kubanga politics ajja kuba yatereera.
nkugambye ne bannange Magogo kweka mukazi okuba bwe nnamusanga ne mmala nsanga mukazi w'ono nawo mulambo. Magogo kweka oyo jjajjawo Magogo sebo Abaganda bwe bagamba n'Abasoga ne bagamba ngu jjajjawo mukazi wo tebakutumangako kuwasa jjajjawo. Magogo nkubuulira muka Magogo jjajja wa Magogo oyo Amongi yagambye tugaziye taxi base nente tuziwoza omusolo nze nnyina yente nga 2 sinalabako ku muntu azimpooza mujje muwoze ente mujjukira bulijjo nga mbagamba nti bagenda kuwoza ente sinze nasooka bagamba ebintu ebyo mubiraba bwe bitandise mu palamenti nga debate mumanya emirundi gye nakabagamba ku musolo gw'okuwoza ente mwabirabye mbweyo ye taxi base. Era speaker agamba wakiri tuwoze ente tuleme kubonyaabonya basuubuzi kati nno nente bagenda ziwoza ate nga ne influence esigaddewo. Now bwe twava awo twagenda mu Ezekieri essura 36 kuva ku Nnyonsoko tuka ku 28 nga Bible egamba nti gwe omwana w'omuntu wano twali twogera nti twogere ne Uganda yennyini bannayuganda ne Uganda twogere nabo. Bible egamba gwe omwana w'omuntu yogera eri ensozi, yogera eri emiti, yogera eri ebibala, yogera eri ebiwonvu, yogera n'obutonde bwa Uganda obulagire ky'oyagala bubeere kubanga ngenda kubutereeza. Ngenda kujjawo omubyali wakati mummwe eyaleetera emicungwa okukala, eyaleetera emmwanyi okukala, eyaleetera ensuku okukanduka. Gwe munnamasaka yogera n'ettaka ly'e Masaka. Wano Bayibuli Katonda atuma omwana w'omuntu. Uganda ngenda kugizza n'ebibala naye mmwe mwalaba ku miyembe. Emiyembe gyabalanga ne batugalira mu nnyumba. Waliwo abaana be twali twazaalibwa nabo nga bo baafa miyembe. Esizoni y'emiyembe nga baguyita mugano. Ng'emiyembe gyengera. Maama yatukuba emigo gy'emiyembe tata namugamba abaana baleke. N'atugamba wamma mmwe kye muba mukola temuliisa omuyembe akambe. Bw'oguliisa akambe ebyo ebiwuzi bye bikusiba mugende ddi omuyembe kifi ku kifi twali emiyembe. Olwaleero tebikyaliwo emiyembe giva Kenya. Bayibuli egamba gwe omwana w'omuntu yogera n'emiyembe gy'e Uganda yogera ne kagoogwa, yogera ne doodo. Bwe njogera doodo mmwe mujjukira ku doodo n'omufumbe. Waliyo omuyembe baguyita doodo gunyaka wowo guwulirira eri n'owulira nga n'emmere ekulemye oyakudduka ku muyembe kugenda ku muyembe. Waliwo omuyembe baguyita koona. Bannange mwasuwa. Tewaliwo muntu mu Buganda mu Uganda tewaliwo muntu awaabira mwana wa munne mbu yalidde omuyembe gwe. Tewaliwo muntu yawaabiranga mwana wa munne mbu yalidde ffene ate nga ffene oweewammwe abeera tawooma. Ekyo kiri ku likodi. Ffene weewammwe ate aba awoomera beewamulirwana. Nga tuleka ffene waka ne tugenda tuli ow'okumirirwano. Naye nabo mulyawo nga n'ab'omulirwano nga nabo batutta owammwe kubanga owammwe yabawoomera. Olwaliwo tebikyaliwo kaffene bwe kati ka 3,000. Bufene omulamba bwagumu kitundu mu Uganda kifene kya 6,000 mu Uganda. Bayibuli negamba gwe omwana w'omuntu yogera n'ebibala kubanga bisobola okudda bw'oba obiragidde birina amatu. Naddamu n'agamba gwe omwana w'omuntu yogera njagala owulire. Abantu abo bayonoonye erinnya lyange n'ekitiibwa kyange mu nsi yonna gye balaze.
nga buli we babeera bagamba beba abaana ba Uganda bebo nkugambye omuntu akola sente ze n'afuna sente ze n'atambula n'agenda YouTube bavuddeko gundi TikTok omusajja akola sente ze nga mu bwongo obwo alinamu pulaani ayagala kugulako omuwala omunnauganda nga ye gwagula bwe tutyo ne tuvumisa Katonda era nga bagamba beba abannayuganda nga kye batwagalako kyekyo era atambula street yonna ng'abuuza you from I'm from Kenya yasamira muli guni ng'atambula agenda about you from Kenya yasamira muli kasita ngamba I'm from Uganda yes okay come bwe tutyo ne tuvumisa Katonda okwetolola ensi yonna n'agamba kati olw'ekyo mbasonyiye mukomeewo ewaka kubanga mwonoonye erinnya lyange okwetolola ensi yonna buli we muyita nze nvumwa buli we muli nze gwe bavuma buli we mutadde ekigere nze gwe bavuma mbu beeba bannayuganda ne tuvumisa Uganda mu ebyo obwongo obwo alinamu pulaani ayagala kugulako omuwala omunnauganda nga ye gwagula bwe tutyo ne tuvumisa Katonda era nga bagamba beba abannayuganda nga kye batwagalako kyekyo era atambula street yonna ng'abuuza you from I'm from Kenya yasamira muli guni ng'atambula agenda about you from Kenya yasamira muli kasita ngamba I'm from Uganda yes okay come bwe tutyo ne tuvumisa Katonda okwetolola ensi yonna n'agamba kati olw'ekyo mbasonyiye mukomeewo ewaka kubanga mwonoonye erinnya lyange okwetolola ensi yonna buli we muyita nze nvumwa buli we muli nze gwe bavuma buli we mutadde ekigere nze gwe bavuma mbu beeba bannayuganda ne tuvumisa Uganda mu ebyo Kaseera bannayuganda okuzuukuka tutase eggwanga lyaffe bwe kiba nti kati ekyo ekifaananyi ky'eggwanga Uganda mwe batulabira Uganda tegenda kwenonola wabula ffe bannannyiniyo ffe tulina okuginonola abakulu bo bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga Uganda bagisiiga enziro efuuke ekisekererwa tebafuddeeyo nti wadde be bagikulembera tebafuddeeyo nti mwe bawangaalira bafa kimu kugifuula kisekererwa bannannyini nsi tugyetamwe tuwaŋŋawukire mu mawanga bannannyini nsi batutta battanga abatta ebinyonyi baatutaddeko ekivume kitegeeza nti tulina okusituka olwaleero tulwanirire eggwanga lyaffe lisobole okuzza ekitiibwa kyalyo abo abaliddibaza okutuuka ku kino balina amawanga agaabwe gye baava olwaleero agaabwe gaweebwa ekitiibwa era bagalaba ng'amawanga agakulaakulanira ku sipiidi ey'eyiriyiri wabula eryaffe Uganda lye bakama erikulaakulanya agaabwe lwaki bakikola bwe batyo ebigendererwa byabwe teri ayinza kubimanya naye ng'ensonga enkulu munnayuganda lowooza nnyo ku kintu ky'okulwanirira eggwanga lyo n'okuzza ekitiibwa kyalyo November Museveni akolayo mass killing mu Uganda mukijjuke ya TikTok tukomyewo
Bayibuli egamba mbasonyiye olw'okuba munvumisizza buli we mulaga kakati mukomeewo ewaka nze mbeetererereze naye mbakomyawo mutambule bulungi mu makubo gange temwerabira ebintu ebyo eyo bwe twavuddeyo ne tugenda tusoma ku ndagaano mu kitabo kya Hebrews chapter 9 from verse 1 to verse 28 nga Bayibuli eyogera ku ndagaano okukutula endagaano enkadde okwejja mu ndagaano enkadde z'abajjajjaffe waliwo endagaano ya Musa eyalemererwa okututuusa ku butukuvu n'obutuukirivu n'emenyeka kubanga yayiwanga omusaayi buli lunaku kabona alina we yagendanga buli lunaku alina we yagendanga buli mwaka ng'atwala omusaayi n'ayongerayo wali nga waayingirawo buli mwaka mukimanyi nti buli mwaka Museveni akolayo saddaaka buli Novemba Museveni akolayo mass killing mu Uganda mukijjukira oba temukijjukira mujjukira nga Museveni yakuba Kaseesa omwezi ogwo tegwali gwa Novemba mujjukira juzi yatta abaana si mu Novemba genda ng'ogenderera buli Novemba buli mwaka Museveni akolayo ettemu eddene kati ng'ebyo byonna biriwo lw'okuba nti ye ayagala okutuukiriza obukulembeze nti buli lunaku killing mu Uganda mukijjukira oba temukijjukira mujjukira nga Museveni yakuba Kaseesa omwezi ogwo tegwali gwa Novemba mujjukira juzi yatta abaana si mu Novemba genda ng'ogenderera buli Novemba buli mwaka Museveni akolayo ettemu eddene kati ng'ebyo byonna biriwo lw'okuba nti ye ayagala okutuukiriza obukulembeze nti buli lunaku ayiwayo omusaayi ate alina ne gwayiwa buli mwaka ogw'omukolo ogw'endagaano enkadde Bayibuli egamba nti Katonda n'agamba nedda kandiweyo omusaayi gumu ogusembayo ogwa Yesu ne gukiggala Uganda tusobola ogiyirayo omusaayi gumu Museveni n'agenda ogwo omusaayi gwe gwakutula endagaano eri eya Musa tusobola okutula endagaano z'abassekabaka ze baatukolera kubanga ziyiwa omusaayi buli lunaku ate ziyina nezzeguyiwa buli mwaka naye byonna bikoleddwa naye Uganda eremeddwa okutuuka wali sitiru abaana ba Uganda bakyafa bino ebintu mmwe muwulire bino ebintu mwereka mbabuulire Museveni abalimba Museveni si w'amaanyi Museveni ekintu kyabadde Museveni abadde alina amaanyi mu kabano akabano kabaddeko operatinga nga tetukamanyi Museveni amaanyi ge gabadde mu kabano wulira akabano ako katambuzanga information nga Museveni ajja ku kyalo n'ababulira information yonna ekwata ku kyalo ne bajjawo n'ekintu ekigamba mbu Museveni afuuka kapa nga bajjukira we babyogeredde kakapa ke kaabaddewo ne bagamba oyo yabadde Museveni ng'akabano ke kaabimutuusangako ne bagamba Museveni afuuka embwa kuba we babyogeredde wabaddewo embwa nga yeebase bweti ne bagamba naye wire tasobola byogera ne bagamba Museveni afuuka embwa ne bakuliyetinga ekintu mu bannayuganda mbu Museveni afuuka embwa akabano ke kaali active mu mulembe ogwera Museveni abadde n'amaanyi nga tetumanyi ngeri gya operatinga buli lw'otegeera omuntu bwawo oba ekintu kyonna bwe kyoperatinga kyekimu ku kuwona siriimu yaluma abantu ng'akukulukusa enviiri ng'akumyula emimwa wena n'ogagambuka abantu bwe baategeera siriimu bwa operatinga kati genderera nnyo omuntu abigula genderera nnyo omuntu oyo anyirira ennyo oyo atambula ng'omukubira eŋŋoma kyokka ali mu kutambula olusambu ne bamukubira ŋŋoma abo batye nnyo twali ku New Vision eyo waliwo omuwala eyajja ne bamuwandiika yali ayina akabina kozi mugiyita nnyashi mu mulembe guno
abalenzi bonna ne bagwedda lukewa omulabye waliwo omwana omu yali musoga nga bamuyita Magezi yali ayogera yatugamba ate nze mmaze omukebera mwetegereza bwenti ne mwetegereza mu musaayi gwe temuli kawuka naaka oyo ye nti saagala mutwala ku musaayi mutunuulidde bulungi mukutte n'enkola bwenti mulamu bulungi nnyo okuva lwe bategeera siriimu bwa operatinga kati omuntu nkugambye omwana omuwala gamba ati olubuto okusinga siriimu munange nkyasoma dadi munange saagala bintu bya lubuto ebyo byogerwa mmwe abatalaba ku siriimu gwe siriimu aluma nina tata wange bamuyita Richard Kiwanuka Richard yali wa UPDF yasavinga UPDF okuva mu 83 okutuuka mu 2 mu 9 mu around 12 oba 9 mu 9 nerabiddemu n'awummula n'akomawo nga amulina siriimu yaluma taata yasooka n'asiibwa wano bwe wati nga yeetakula bwati ne mu mugongo eno nga akwata akati n'aba nga ayisaayo bwati ekintu ne kimuwomoggolamu ekituli okuva wano we yali atakula n'eno nga bwasa bwati we ng'omuka guyita wano n'eno mmwe naye okuva lwe bategeera siriimu bwa operatinga nkugambye omuntu muyinza n'okumudisikasinga ne mutayogera ku siriimu nga musinkanye omulundi ogusooka mwenna omuvubuka n'omulenzi ne batayogera ku siriimu naye oli mulamu oba nedda leka mbiveeko ebyo lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo nti basooka ne basoma akawuka ako bwe kaoperatinga ne bamanya eyo waffe waliyo omukyala yanywanga nnyo walagi ng'anywa walagi n'agwa ku kkubo ne bamubuuza naye naawe lwaki onywa nnyo bwotyo n'agamba akawuka kano kennina nteeka okkawa ne kanywa ne keebaka yagamba walagi tamanyi siriimu njagala nenkawa bulungi ne kanywa ne keebaka nze nfuna obudde obukola ebyange kubako kalwawo okugira nga ye bunaku ateeka okunywa nga kasita azuukuka ng'agenda mu nnimiro ng'alima ye aba alimangako kakyatamidde kabanga akeetengeera n'akongeramu awo eccupa kugamba buli omu amanye engeri kasita ozuula bwe pameeyo onvuddeyo Museveni amaanyi gaamuli mu butamumanya kwe kutuswenyuula enviiri kwe kutumyusa emimwa kwe kutuddukanya kwe kutuwomoggolamu ebituli naye bwe mumala okumanya bwa operatinga akabano tekakyalina maanyi nkugambye bagambye akabano kaddeyo ku gurawundi buli omu addeyo ku kyalo kwe yazaalibwa kwe yakulira mu famire eyo baddemu beeteekemu eyo famire kati eggulo we twabadde ku bufuzi bwa Museveni engeri Museveni gyagwamu n'obufuzi bwe kuba Museveni si mukulembeze mufuzi ye n'obufuzi bwe bali ku ttaka ng'ekyandikibwa twakisomye nga Bayibuli egamba Mukama awalana omwoyo gwa Babiloni twavudde ku lunyiri olusooka olw'essula ya Yeremiya 5:1 okutuuka ku lw'16 we twakomye nga enkuba etonnya naye ate ng'amanda gawandagala ag'omuliro si we twakomye eggulo obudde bugenze Katonda waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'olunaku lwa leero Mukama nkukowola mukwano ojjoke osomese oyigize batabani bo ne bawala bo tuli wano okufuna ekigambo kye ekitukuvu mu ddakiika ezisigaddeyo Mukama omugenyi omukulu
jangu oyogere gye tuli ate bwe tutyo tunaavaawo naffe tugende. Nsaba ekigambo kino kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi nga gy'emitima gyaffe kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nneme okuba atasaanira. In Jesus' name, amen. Kansuubire nti okuwumbawumba wiiki kuno tekubamalidde bumalizi budde. Kansuubire nti nno abadde yeerabidde bye tusomyeko ewiiki ozzeemu n'obijjukira ate ddayo oddemu osome ebyawandiikibwa ebyo. Saagala tugende mu wawa. Buli ekigambo kya Katonda lwekijja wabaawo ensonga. Mujjukira Mukama lwe yatuwa ebyawandiikibwa nga byakuvumbula byama. Seasonal message. Katonda abadde atuwanga message nga ddala waliwo ensonga lwaki atuwa message eyo. Mbakakasa waliwo ensonga lwaki tusoma, lwaki tulina message eno kati. Kale katuddeko emabega katono. Bw'aleeta eddoboozi lye wabaawo oluyoogaano olw'amazzi mu ggulu era alinnyisa emikka okuva mu nkomerero z'ensi akolera enkuba enjota era ajja embuyaga mu mawanika ge. Awo Katonda alina eggwanika ly'embuyaga. Bayibuli egambye omuliro guwandagala wakati mu nkuba. Enjota tolaba nga obumyanso myamyamya enkuba etojja obumyanso eggulu lyo babo. Bayibuli egambye n'ekibuyaga ava mu mawanika ge. Katonda alina eggwanika ly'empewo. Buli muntu afuuse ng'ensolo so talina kumanya. Buli muweesi wa zaabu ekifaananyi kyekyole kimukwasa ensonyi kubanga ekifaananyi kye ekisaanuuse bulimba so mu byo temuli mukka. Oyo omusajja gwe mulaba afuuse ng'ensolo. Tuli ku mwoyo gw'e Babilooni. Omwoyo gw'e Babilooni gukwata omuntu n'afuuka ensolo. Bataagulataagula abantu, batemaatema abantu nga tebagizeemu. Kubanga bawulira ddala balina byonna, balina ffeeza ne zaabu, bawulira weebali, batiisa. Bayibuli egambye ebyo bikifaananyi obufaananyi ekitaliimu mukka. Ekisobola okusaanawo olwaleero Katonda mmwe Museveni gwe mutya gwe mulabanga agulumidde ennyo Katonda amugeraageranya ku kifaananyi ekiri mu nnyumba yo ekitalina makulu ekitasobola kutambula kyotasobola kugamba ne kiwulira kyotasobola kutuma amazzi ne kikuleetera. Babilooni tegulumirangako kusinga Katonda. Esobola okugulumira mu maaso g'abaana b'abantu. Olunaku lumu kabaka w'e Babilooni yaloota ekirooto ng'alaba omuti gugulumidde ne gukula ne gwambuka ne gukoona ku ggulu. N'anoonya amakulu gaakyo. Genda osome Daniel chapter 5. Daniel n'amugamba ekyo kye walabye yeggwe. Ogwo omuti yeggwe. Weefudde ekintu ekirala ekitagambwako. Ogulumidde owulira ddala ng'otuuka ne mu ggulu. Naye kati nno nno owulira. Waliwo akusinga amaanyi era alina kyagenda okukola. Genda osome Daniel chapter 5. Musobola mulaba nga agulumidde naye mu maaso ga Katonda kifaananyi ekitalina na mukka. Mumulaba afuuse ensolo. Batemula buli gwe basanze bataagulataagula tebaagala kumanya. Mu maaso ga Katonda wano Katonda atubulira by'asobola okukola ate yatuulira ne bye tulina okukola. Wano akuwa assurance nti tewali mmwe kye mulaba ng'ekyamaanyi kiri wansi we. Birerya mulimu gwa bulimba mu biro
Birerya mulimu gwa bulimba mu biro. Birerya mulimu gwa bulimba mu biro mwe birijjirirwa birizikirira. Ebyo bye mulabanga eby'amaanyi mbw Abanyarwanda bagulumidde bamaze Uganda yonna bagimaliriza. Simanyi bakoze batya. Bayibuli egambye ebyo birerya. Omanyi ekirerya? Wali obaddeko n'ekkutiya y'emmwanyi n'ogitwala ku kyuma ne bagamba gizeeyo. Ne bagamba ebyo birerya. Mu maaso ga Katonda temuliimu kantu naaka mwaba abasajja. Birerya era Bayibuli egambye ebiro byabyo bwe binaaba bituuse ojja na kukyewuunya kubanga n'omulimu gwabwe beerimba bwerimbi obwo bulimba tewali we bugenda kukya ku makya nga bakoze Tusi dynasty mu region eyo weewaawo. Ebyo bye bagaziyiza ebiwawaatiro mbu basejje n'owe Kenya yeetabamanyi. Kenya nayo bw'eneetegeeranga naffe bwe tutegedde bajja kuzuukuka. Tanzania bw'enaasituka neetegeeranga bwe tutegedde bajja kusituka. Congo ye eri mu kubawalabanya. Tewali lunaku lugenda kukya nga bakoze Tusi dynasty mbakakasa. Waliwo lunaku lugenda okukya nga mu Uganda temuliimu Mutuusi nga temuliimu Munyarwanda. Ebisasiro nga bwe biyingira ate era bwe bifuluma. Garbage in, garbage out. Bayibuli egambye byonna bye bakola bulimba era birerya n'omulimu gwabwe teguliimu makulu. Wano Mukama akuwa assurance. 19 omugabo gwa Yakobo tegufaanana ebyo kuba omugabo gwa Yakobo jjukira Yakobo ye Isirayiri. Ebyo bye bakola tebitwala mugabo gwa Yakobo. Ebyo Abanyarwanda bye bakola tebitwala busika bwa Uganda. Nakugamba nabaleetera wano okubikkulirwa. Yakobo yavaamu Isirayiri. Yakobo ye Isirayiri. Buganda ye Uganda. Buganda evaamu eggwanga eriyitibwa Uganda. Yakobo avaamu eggwanga eriyitibwa Isirayiri. Bayibuli egambye omugabo gwa Yakobo ebyo bye bakola tebitwala mugabo gwa Yakobo. Omugabo gwa Yakobo si gwa Edomu. Kituufu Edomu muganda wa Yakobo oba oli awo. Naye omugabo gwa Yakobo n'ogwa Edomu gwa Edomu. Kyova olaba tewaliyo muntu Munnayuganda akayanira busika bwa Rwanda. Tewaliyo Munnayuganda yali akayanidde Rwanda. Tetugambako nti Rwanda ensalo zaalimbye ekitundu kya Rwanda kya Uganda nno. Naye eva Edomu yakayanira ebya Isirayiri. Eyo ensalo era bagikwata bubi. Ate ejjukira mu Afrika temwali mu nsalo nga Afrika yonna eri wamu. Naye ate ebyo ebitundu bya Rwanda awataali nsalo. Ate ebitundu bya Rwanda mwabimanya mutya nti ebitundu bya Rwanda ate nga tewali nsalo. Kati n'ogamba laba embwenu. Mu ddoboozi ya Pastor Sematimba, it was a reported speech. Are you getting me? Naye mwe mwasoma English. Bw'oba tewasoma English, Mama Eben musomesa wa English omutuufu omulungi. Mujja kumbuuza gwe lwaki takusomesa English. Nze saagala. Saagala unkaka. Oba wakana naawe oba tuyagala akusomesa ebirike. Bango oyo ye mubumbi wa byonna era Isirayiri kye kika eky'obusika bwe
mukama w'eggye ly'erinnya lye. Katonda ye mubumbi wa byonna eyabibumba era amanyi obusika bwa buli muntu we yabuteeka ne we buli. Ekyo Katonda w'amagye, Mukama Katonda w'amagye yakyogedde. Sekadama genda onoonye oluyimba lwa Segawa Lukumani yagamba bwati bagaba emmotoka n'okuwola ssente. Omanyi ab'e Masaka emmotoka bagiyita mmotoka, maama bamuyita maama, taata bamuyita taata. Kati yayimba bwati bagaba emmotoka n'okuwola ssente. Naye ani yali agaba maama Ebeni gwe? Olina nekyonjagaza essaawa zino munnange, kunzija wano mu mwoyo. 2 gwe mbazi yange erwana. Mukama atubuulidde ebibye, addamu okutubuulira ebyaffe wano. Nayogerawokko olulala. Byonna Katonda amaze okulayira ebibye abimaze. Agambye nze Mukama Katonda w'amagye nze njogedde. Gwe mbazi yange erwana. Mukama atubuulidde ebibye, addamu okutubuulira ebyaffe wano. Nayogerawokko olulala. Byonna Katonda amaze okulayira ebibye abimaze. Agambye nze Mukama Katonda w'amagye nze njogedde. Kati gwe magye, kati wulira gwe byakwetaagisa. Agambye gwe mbazzi yange erwana. Muwulira wano bulungi. Era ebyokulwanyisa byange era gwe ndimenyesa amawanga era gwe ndizikiriza obwakabaka. Gwe mbazzi yange erwana. Gwe ebyokulwanyisa byange byenwanyisa okumenyaamenya amawanga. Uganda tulina ekizibu ky'amawanga agatulumbye, omuli Abayindi, omuli Abachina, omuli Abasumaali, omuli Abanyarwanda be bakulembedde. Gwe mbazzi yange n'ebyokulwanyisa byange bye ngenda okumenyesamenyesa amawanga ago n'obwakabaka bwe bali mu kukuzimbamu. Byonna babikola nga bazimba obwakabaka mu bwakabaka. Bayibuli egambye Katonda bw'amaze okutulaga ebibye n'obuyinza bwe, engeri gy'asobola okutonnyesa enkuba ng'ate etonnyamu n'amanda g'omuliro, enjota z'omuliro, n'atulaga alina amawanika ag'embuyaga. Byonna amaze okubitulaga n'alayira nze Mukama Katonda w'amagye nze nkyogedde. Ekikye n'akimaliriza n'asimbawo akati n'atandika ebibyo. Gwe mbazzi yange erwana. Gwe ekyokulwanyisa kyange kyemmenyesamenyesa amawanga n'obwakabaka. Katonda waffe mwenkanya atulaze olubimbi lwe, kati atulaga n'olwaffe. Mweteefuteefu okutukolera byonna nga tusituse kuba ffe byakulwanyisa bye. Wulira, ekyo Museveni yakimanyirawo nga yakajja n'atudiisaaminga mu statement egi. Mugende mwebake. Era ne tugamba twebaka ku tulo. Ekyo ne tukimuweera akalulu nga achievement namba ya kutusiruwaza. Naye muwulira omuti gw'obusiru bwe gukaawa. Muwulira omuti gw'obusiru bwe kuba ffenna twabalako busiru bwereere.
katulalo bw'ositula omuntu n'omugamba bannange musituke tusobola okukolwa nako ffe tusinga Museveni amaanyi. Abamu bakyalina omuti gwabwe ogw'obusiru gukyaliko n'ebibala ogwange gwakala. Mukama yeebazibwa olw'Abannayuganda abalina ng'omuti gwammwe ogw'obusiru gwakala mwagusigula kuva ku kikolo ne musimba omuti ogw'amagezi n'okumanya. Bayibuli egamba abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Museveni yatudiisaaminga ne tutategeera nti ffe byakulwanyisa bya Katonda. Ffe tusobola okuwuula amawanga ne tumenyaamenya amawanga ne tumenyaamenya ne dynasty gyali mu kuzimba mu ggwanga Uganda. Eno essula tugenda gisomera wiiki nnamba we bituuse. Era gwe ndimenyesamenyesa embalaasi n'oyo agyebagadde. Ebyo bye mubalaba mu bimotoka. Waliwo akavidiyo akatambula bannakyalo baasazeeko emmotoka ya prison ne bajjamu omusibe waabwe. Ne bagamba mugende temuddamu kutuserwalirako. Eyo y'embalaasi. Gwe agenda okumenyaamenya embalaasi n'abazituddeko. We can disarm them. Nga omulaba yeekapise bulungi mu byambalo. Ali mu gumotoka guwamadika simanyi biki. Ali mu gutanka. Bayibuli egambye osobola okugumusuuza kubanga Katonda gwe gwakozesa okubasuuza ebintu ebyo. Abedda balwaniranga ku mbalaasi. Ebyo bye mubalaba nga beekapise muno. Kyova olaba Museveni alwana nnyo okulaba ng'abaana ba Nuupu tebambala ebintu ebyefaanaanyiriza ebyo kubanga buli lw'okyambala otuula mu kifaananyi kiri. Era genderera buli mwana wa Nuupu omuvumu eiza ayambala bw'atyo oba ayina erinnya erifaanana bwe lityo. Kati nze leka nkubuulire ne bw'otampita taata Ebeni n'ompita ASP Kimala. Bwe botampita bba wa mama Ebeni kuba nkimanyi ndi bba wa mama Ebeni naye yongeranga nnyo okunzijukiza nti nze ASP. Ekyo bw'okinkolera ejja kuba omaze ebiri mama Ebeni mu bireke byange ne mama Ebeni naye gwe yongeranga okunzijukiza nti nze ASP ntuule mu kintu ekyo nkiwulirire ddala. Assistant Superintendent of Police. Waliwo n'abampita SSP. Mpulira nga nvimba. Gwomanyi ebyo Museveni yabitwambulamu. Buli mwana omuzibu yenna eiza ayambala bw'atyo. Okwambala obwambaza ebyambalo ebyo kikwongera amaanyi. Kyova olaba bakiteeka mu UPDF Act. Museveni alina kyatwambulako. Bayibuli egambye gw'ogenda okusuula oyo alina eyebagadde embalaasi n'abagituddeko. Abo bolaba abavuga ebyokulwanyisa. Bayibuli egambye you are going to disarm them. Omuntu okumpita ASP gwomanyi kiki ekitegeeza. 22 era gwe ndimenyesamenyesa ekigaali n'oyo akitambuliramu. Era gwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi. Era gwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi. Ebyo si bye musinga okutya ku Museveni. Temusinga kutya bimotoka bye. Temusinga kutya bikonvoyi bye. Tetusinga kutya basajja be nga bwe bambadde. Bayibuli egambye omusajja n'omukazi. Gwe ngendo okukozesa okumenyesamenyesa abo abasajja be mugamba oh mama munnange. Abasajja bakola ripooti ne bagamba Musa tuyambe tuddeyo gye tuva kuba abasajja bawanvu. Ngezeza waliwo abali atambula ne muyitamu bwenti. Waliwo akasajja oba ka Nigeria oba kaki kalina ogukazi ogunene nnyo. Kalina ogukazi gunene kaliwe kati. Mbuka biliyoniya kalina ogukazi gwina nyashi nene bweti kati waliwo abasajja bamanyi okukanyooma ssebo. Nga ko kaliwe kati kalinga katabani k'omukazi najja n'akuba eno omukazi akaama.
kasajja katune kefuula nga akatalabi naye ke kamulina bakayitani akakasajja kasajja kali awo kalinga akayiringu ula Bible wegambye mbadde mbaye kire kyokulabirako abasajja bakola majority report negamba tuyimiridde n'abasajja balina y'abasajja bawavu waliwo omusajja yazze mukono mu kigo kye mukono lesolingi we mukono omusajja yayimiridde ng'omuwanvu amuddirira mukoma mu kiwato Abayisirayiri bakola report ne bagamba gwe tuyimiridde n'abatabani bali abasajja abanefiri abaana ba Amoni bani abaana ba Anake abanefiri kalinga kayiringu kako kalinga kayiringu wamawulira nti abaana ba Anake abanefiri tuyimiridde nabo nga tulinga obwakyaka mu maaso gaabwe nga ffe tulinga enja tulinga amayanzi tulinga ensenene mu maaso gaabwe naye Bayibuli egambye gwogenda ebyo bye mwogera abasajja baabo Bayibuli egambye gwogenda okumenya abasajja n'abakazi Museveni badiployinze bannange bannabyabufuzi mwenna abali mu Northern Uganda kati nowulira buli munozana yenna ali mu byobufuzi oba MP oba chairman wa LC3 oba mugaga wa sente oba muyivu buli omu alina omukazi omunyarwanda kati Museveni bye yakola Buganda abikoze abanozana gendo okikoleko research simanyi oba ne Gilbert Oranya yafunye buli munnabyabufuzi mu Northern Uganda alina omukazi omunyarwanda genda yo kinoni babalekera ebyo ebiwala bitunulanga fanta oli omukadde biryawo omanyi fanta biringa fanta oli omukadde n'obitunulira n'oloba obwo butwa Bayibuli egambye gwagenda okumenya abasajja abo n'abakazi abo gwe Katonda yamaze olubimbi lwe kati atuwa lwaffe Sorry. What? Okay, can you go? Yembadde kuki? Era gwendimenyesa omulenzi n'omuwala 23 era gwendimenyesa omusumba n'ekisibo kye era gwendimenyesa omulimi gwalimenyesa omuwala n'omulenzi omusumba n'ekisibo kye waliwo abasumba awo mu Uganda basaana okumenya n'ebisibo byabwe waliwo abasumba nga batufugira nga batukulemberera mu mwoyo gwe Babiloni nga basaana kumenya n'ekisibo n'ebisibo byabwe waliwo abasumba ab'omwoyo abasaana okumenya waliwo abasumba ab'omubiri waliwo abalaalo abalunda ente zaabwe mu mmere zammwe waliwo abasumba baleeta oli nakera ku makyanga yaleese ente ku kyalo asobole okubalemesa ekyalo mmwe muyina omumugobawo mutemeeteme ente ze naye mu muteme abo abasajja bajja ne baleeta ente ne bakozesa ente okubagoba ku byalo Bayibuli egambye gwe wennyini gw'olina okumenya omusumba oyo n'ekisibo kye waliwo amakanisa agalaludde abavubuka nga tebalina magezi bali eyo basama bwasami tebali mu kusaba bali Babiloni yennyini
Bayibuli yagambye ngenda kubonereza abasajja abo olw'ekkanisa kubanga basse ekkanisa. Babiloni kyesooka okukola kutta kkanisa. Kati abasumba ab'omubiri n'ab'omwoyo e Uganda awo waliwo ab'okumenya. Omuntu ajja atya ku kyalo mwenna ne mukuba endu. Omukyala yakuba endulu bannange Ssaabasumba nnyamba, Ssaabasumba Sipuliyano nnyamba, omufaaza mmenye, simanyi ayina essomero. Kye mugamba bwe mwokya essomero ly'oyo faaza lyo terijja. Oyo faaza bwe mumwokyera essomero eryo lyayimiriddeko okubonyaabonya nnamwandu, bwe mulyokya lyo terijja. Simanyi oba omukyalo ono yafuna obwenkanya n'obudde bugenze era tetumazeeyo kyawandiikibwa kino tujja kimalayo. Tujja kimalayo enkya Katonda nga bw'ali omulamu. Exavia lwa Amerika. Oyo si munyarwanda oyo. Nanyini somero eyo basooka ne bamutwalako eka. Basooka ne bamutwalako eka. Basooka ne bamutwalako eka y'ettaka eyo omuli matiriyo. Kati ate era bakomyewo baagala kumutwalako ekitundu kirala. Basooka ne batwala eka ennamba eri kati era bakomyewo. Kati ate kati bakomyewo. Sisobola kamalayo wano kuba kawanvu. Exavia Rwemarika. Salagama nti akabano kali mu ekereziya. Bayibuli egambye waliwo omusumba ow'okumenya n'ekisibo kye. Kyemugamba mmwe ab'okukyalo temuyinza kuyamba nnamwandu oyo n'okola omulimu gw'obwannakyewe essomero eryo nammwe ne mulyokya. Nga bwe yatemyetemye ebitooke bya munne, alizimbe mulyokye, alizimbe mulyokye. Tulabe oba linaayimirirawo. Ekyo Bayibuli egambye nti ekyo gw'ojjo kikola, ekyo gw'alina okukikola. Ekyo gwe alina okukikola kubanga abo bafaaza b'amaanyi basinga ne Ssaabasumba amaanyi. Era njagala kumanya oyo omukyala yalaajanira Ssaabasumba, Ssaabasumba alina kye yakola kye sinnamanya, era abasobola okutuwa information y'oyo omukyala mugituwe. Bamaanyi nnyo Ssaabasumba talina kyabagamba. Nabagamba Abanyarwanda abo abali mu ekereziya Konsali ne World Vision be baabawerera mu myaka gya ale 90s. Ale 90 oba 90s wanovuza tu. Kati olwalero be bafaaza abali mu ekereziya ab'amaanyi. Balina mundu kuba bava mu SF so bateeka mu kkanisa. Bayibuli egambye waliwo abasumba balina okumenyebwa n'ebisibo byabwe.
oyo temumutwala mu kooti public court yoyina omumukolako kubanga eyo ye Supreme Court eyo ye Constitutional Court eyo ye Court of Appeal